Nze Nanteza Juliet okutuusako alipota embeera y'obudde wano ku Bukedde TV ng'enkuba ekyagenda mu maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitalimu. Alipota ey'enkuba eraga nga Ntebe yafunye enkuba eyawereza ddala milimitazi 37 n'obutundutundu 7, Kabale n'eba n'enkuba eyaweza milimitazi 17 n'obutundutundu 5, ate yo Tororo n'eba n'enkuba eyawereza ddala milimitazi 15 n'obutundutundu 4. Nga kino nno kyavudde ku bire ebireeta enkuba okuba nga bisaasaanidde masekati ga Ssemazinga Africa nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Kuyeteekera olunaku olwokubiri tusuubira okkeera n'enkuba entonotono ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne Masindi. Ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba okudda mu bukiikakkono akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu ebisigadde tubisuubira okuba n'enkuba entonotono. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'obuvanjuba tuyisuubira okutuuka ku degrees 28, bukiikakkono ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 27, ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 24. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi ssaako ne mu New Delhi tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Kigali ssaako ne mu London tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ne mu Tokyo tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo. Beera bulungi.